expired right now. Yeah. We have a few issues we need to sort. With time, everything happens at the right time. I choose to believe that. So with time, everything will be sorted. And the person themselves coming back to me, going into the media like they did in the first place. Yeah. But there are things they put out there in the media that I need to really clean up. Because, I worked hard. I mean, signing on the label was one thing. Yeah. But the music I did was written by myself. You upheld your contract. My voice. Yeah. I worked so hard to make sure this is good. Yeah. So they did their part, I did my part. I don't know why they go out there and say, because we had a mutual relationship. You gain, I gain. Yeah. So if we both lost and then you go out and keep saying, because I had my cake ready baked, why would you think I'd leave my cake baked and not eat it? Yeah. agaba ku visa njagala kyusa ku lulimi olwayo recommendation yo aleke ka Canada lwangu lwakuyiga okyukirawo omwana yakagenda jjo juzi ne kati you have a contract wenzija mu office yo ngasaka recommendation tukanyima nange njige ku luzungu. I know we had a very good contract. We have some oli na interview ngali ku ya I had my cake already back. Yeah, wabadde muya ku CBS oyo gamba bane basemangere ekyono gwe bakyaziza. Daniel, TV radio yo Bwakabaka. Batanze n'okukyaza Abamerika. Abadde ategeeza ki? Abadde reacting omanyi oluzungu tulinga Luganda. Ykee Benda amaze emyaka 2 nga yeemulugunya ku Drecali. Drecali n'akozesa eddakiika 5 nga nnyonnyola byonna. So okwemulugunya kwa Ykee Benda okw'emyaka 2 Drecali kwabadde aliko era amaliriza. Egyo myezi 6. Contract 12 gwe mwaka. So abadde agezaako kubanga nnyonnyola ku Ykee Benda megako abadde avangayo okwogera ku ngeri Drecali gye yadduka. N'aleka contract nga tennaggwako. So yagamba nti balina mutual contract oba mutual understanding anti bwenfuna ofuna bwenfiirwa nkola ki tufiirwa kitegeeza Drecali waba yadduka n'aleka contract nga tennaggwako naye yakola ki yafiirwa kakati naawe oba wafiirwa nange mba nakola ki nafiirwa lwaki owoggana nnyo nga nze sinnakola ki nsirise ekyokubiri oyinza okusayininga okugenda ku record label kimu naye okukola okubeera outstanding record label noyagala n'okusukkuluma ku mukamawo kyakuleka kyakubiri so kitegeeza nti naye yali akoze nnyo kakati kyatatubuulidde kiki ekimulesaawo contract osanga waliwo byatayagadde kukola ki kwogerako ali asenya ndogo ima nnyo ono ali tolina mukazi muzungu yali azadde wano omwana mukazi muddugavu zena bulijjo mumanyi yafuna epuloni Ykee Benda adde agamba ki yakyali ku alien skin adde ku bibye. Danger is it in how many you beat up, it is in how you manage to control yourself when you had every right to break someone's bone. That is a monster. Awoninga palaso tali ku gundi olowooza ali ku Drecali ali ku gundi yennyini alien skin agamba yandibadde banamuyuwa naye danger isn't in how you beat up. It is in how you manage to control yourself when you had a right to break someone's bones. That's a monster. Kitegeeza ani yakubye ku bonna. Palaso yakubye alien skin. Nenga Palaso okuba alien skin. Tomanya. Palaso we bamusibirawo nga yakola egundi mu kkomera. Yakuba mukazi. Anti we bamusibwa mu kkomera osobola okuteekera obudde so yakubanga nnyo ekyuma ayinamu. Handira babanga alien skin bakubamukubya ate naye yatufeera. Aba yatufeera nze nkubuulira. Kale utobadde ekikina kugenda notakola jjo muganda obbiya bwa Museveni yazuuse.